Judith Nakintu omutuuze w'Eruzira Kirombe ekisangibwa mu division y'e Nakawa mu Kampala yava okwaba obwenga 12 Desemba 2019 n'ayolekera eggwanga lya Saudi Arabia ng'ayita mu kampuni ya Nile Treasure Gate yasangibwa ekiwaatule okukuba ekyeyafuna ezirabira abaana b'abataano n'okukyusa embeera y'obulamu bwe ng'atuuseeyo yawuliziganya n'ab'enganda ze n'abategeeza nti buli kimu kiri mulaala wabula nga bayise emyezi 2 essimu kwe bayitanga okumufuna yavaako essimu nga takyagirinako buyinza nga tetukyamuwuliza nga batabuddwa ku ngeri y'okuddamu okuliziganyamu n'omuntu waabwe bawalirizibwa okusindika obubaka ku nnamba ya mukama we gye yali yabawa nga yakatuukayo. Kati boosi we twamulemerako ennyera nze nakunfaaminga nensindikanga mu meseji n'aŋŋamba boosi we n'aŋŋamba nti Nakintu yafuna akisidenti. Tebaali bamativu na kino kwe kumusaba nti waakiri abaweereza ebifaananyi by'akabenje balabeko nga buteerere. Ebifaananyi ne bigaana ne tumuteeka kazito nga twagala bifaananyi kulaba. Yala tumulemeddeko nnyo n'ambulookinga ku WhatsApp. Baasituka ne bagenda mu kampuni yamutwala eyitibwa Nile Treasure Gate ekiwaatule okubuuza ku nsonga za Nakintu kyokka bano nga si balambulukufu bulungi. Naye nga batulimba kino mulindeeko omwana afuna treatment kituufu yafuna accident naye nga bagamba accident. Nakintu mu mbeera gy'alimu eyungula ezziga yeekakabye n'abaako byatunnyonnyola ku byamutuukako. Agamba nti lwakyalumu mukama we n'amusitula nti n'amutwala mu ddwaliro okumugema COVID kyokka mbu yakoma okutegeera nga bamwebasiza ku kitanda. Agenda okudda engulu nga wayiseewo ekiseera ng'alaba aliko ekiwundu ekitunge wansi ku lubuto okubuuza ogubadde nga teri amubuulira. Ab'enganda tebaapowa baasigala babanja waakiri babaweereze ku bifaananyi bye balabe embeera gy'alimu. Era baamutulaga ali ku kitanda nga yeebase ng'era omulwadde w'abeera ng'alimu enseke wano ku lubuto alimu oba mwafukira ebintu ng'ebyo baamutunuzaamu kakamera katono we bati ng'alina akanula bw'ati amaaso alinga alina ekikyamu ku mutwe. Kino kyabakuba enkikwe ne baddamu okulumba kampuni yamutwala nga bagisaba omuntu waabwe azibe okwaba obwe. Nga wayise ekiseera kampuni yabakubira essimu nga 3 Ogwekumi omwaka oguwedde ng'ebategeeza ng'omuntu waabwe bwe yali akomezebwawo nti wabula baali bakumusoosa mu ddwaliro. Mbwe ebyava mu kukebera bwe byafuluma abasawo baabategeeza nga Nakintu bw'atalina buzibu bwonna. Ngo bamwekebejje bakakasa omuntu gwe batuwadde nti ali ki ali fayini newankubadde alina obulemu obwebwe naye nga munda ali ki ali fayini. Wabula tebaamatira olw'embeera gye yali afaananamu kwe kufuna omusawo omulala n'amwekebejja n'akizuula nti ensigo emu yali yaggibwamu. Balowooza nti kyekyamuviiramu okugongobala bw'ati nga mu kiseera kino talina kyasobola kwekolera. Omwana yagenda nga mulamu ate ne bamutuddiza ng'omwana yenna agongobadde. Omwana oyo takyeyambirako ddala ddala nti oba akole kino oba akole kiri. Bweyambuwe mu lubuto omutwe temwayi. Kubanga osobola okumuwa ekintu ky'okulya ate n'okirabira mu musulo. Osobola okumuwa ekintu kyonna ky'oba omuwadde oba mpeke era n'ogirabira mu musulo gw'aba afuse. Mbasa akasimu n'enkubira Muhammad Mariam owa kampuni ya Nile Treasure Gate yasongebwamu olunwe okumubuuza ky'amanyi ku nsonga za Nakintu n'annyanukula bw'ati. Ensonga ze tuzimanyi era tuzze nga buli omu tufunye amasimu mangi nnyo from everywhere tuzze nga twennyonnyolako. Naye kati right now sirina bingi bye nsobola kunnyonnyola okuggyako maybe because tulina association etutwalanga companies ezitwala abantu ebweru. Maybe basobola bacontactinga ne babuulira cause buli bamemba baabwe. Sirina nnyo ky'amaanyi kye nsobola kubuulira. Mubabuuze buli kimu bajja kuba babaanukula because they have full information. Abalwanirira eddembe ly'abankuba kyeyo bakikkaatiriza nti ebintu nga bino byoleka nti abawala abatwalibwa mu mawanga g'abawala bwe batundibwayo nga baddu olwo ne balyoka bakolebwako ebyambyoni byonna nga tewali abakuba ku mukono. Kino kye tubagamba organized trafficking. Omuntu akukusa oba okulwanyisa human trafficking tuziyiza bino. Nakintu yayita mu kampani eyina license yammwe naye ate twesanga ng'ate bamukoze n'ekibi ekisinga oyo gwe batutte Dubai ku visit visa. Baagala gavumenti ebeeko kyekola ku bintu nga bino ebikolebwa ku bannayuganda abali mu mawanga g'Abuwarabu. Famire eno yeetaaga obwenkanya. Famire eno twetaaga omwana ono aliyirirwe oba kutwalibwa mu Amerika yonna ewali obujjanjabi obusoboka. Jjukira nti n'emmere nnamazzi omuwala eyafiira mu ggwanga lya Misiri yakomezebwawo ku ntandikwa ya wiiki eno kyazuulwa nga bwe yaggibwamu ebitundu by'omubiri wabula nga ab'enganda baasooka kubategeeza ng'ono bwe yafiira mu kabenje. Herbert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.